guno gwe muzannyo gwo The Inspector. Nga gukuzannyibwa abazannyi abakulembeddwa Inspector Gita Charles, Namugaru Speciosa, Porini, Omulongo Kizza, Mwana Muwala Florence, Omumbejja Teddy, Kosa Dick Lee. Nga guwagiddwa T1 Studios Mubende abakugu mu recording ennyimba, audio ne video production. Mukire Suppliers abakugu mu kusuubuza ebintu byonna ebikola ewaka. Kikandwa Kasanda ke Mubende Farm Supply abatunda ebikozesebwa mu kulima byonna. Furula eyakago abakugu mu kutambuza ebyamaguzi okuva Uganda ogende Dubai n'okuva Dubai okudde Uganda. KKJ Designers Ndeba Kampala abatunda amasuuti g'abaami. AMK Power Center Kalamba Kiganda abatunda ebyamasannyalaze kw'ossa n'ebya sola byonna. Goberera omuzannyo gwo The Inspector. So mugamba kiba kyali bange munnawe Mubende, eno ye Big Visual Films. Tugenda kuba Mubende wali ne kamera zaffe zonna tugenda ziteekawo zibeerewo mu bbanga. Kisoboka abaana baffe baawano. Sign off. Kwanga mujja oyo okwano gwaffe okwano gwamwe Inspector Gita wama wataje obagambo otya ennaku z'omwezi muliro mwezi gwa 11 mwaka guno tugenda kubeera kureba restaurant Mubende n'omuzannyo ensewo omukalu mu bikunta wama Inspector basengulidde erinnya mu kuzannya katemba ku siteegi wone Mubende ne Kampala ng'okuyingira mutwalo gumusunga ate abaana bato 50,000. Sente namusisinzo sente nakugamba ompimu wiki namu nekati wakaitawo ennaku 3 oyagala sente kati sente yali wiki ennaku 7 wakatambulako ennaku 3 sente ngenda kuzinoonya kuba ngenda kugamba ngera manyi nti sente ngenda nsondereze Okimanyi nti omusajja ng'ayagala omuntu agwali n'abantu nsi okiwulira oba tokiwulira ngwawabi nakati ngwawabi kuba era olaba ndi mufumbo singa sigwa wabi singa siri naawe wano wenyi olaba obedde wano tokinkuba kimanyi oli mufumbo naye tokinkuba mbadde nna aye naakakuŋŋaanyayo 3 Chuke. What onzise kati onzise bulamu buli wano eno Gologoosa gye bagomerera Yesu okola ki waggulu male noonya kufene wano kyama kufene etteeka ligamba ki ku kyalo ku kyamaani omuntu omukulu takkirizibwa kulinnya okoze eki mbadde noonya kufene naye kufene wantegeezezzaako toyagala kulya ffene nabadde sazze naye kakati etteeka we liba ligamba nti omuntu omukulu talinnya muti bw'ononayo ki kalekka kyamaani bansonyiwe kirira nkusonyiwa okkiridde wansi yanguwa Ndali abadde antumye nkebere ku kakajjo oba tebakamenya. Naye soko gye nkubuulira. Nanya kugana eri nga sinaba kukola byamu kubuulira. Talinya. Mumpisa mubuyisa maaso bwe mutyo nteka amateeka ne mugamenya kakati tembe jangu wanu mukulu wali kyamaani mbadde nange noonya kufene kiwa kuliko nsobe naawe okufuna ku kyokulya wantegeezezza nti oyagala kufuna kyakulya tomanyi nti buyagala ekyokulya kyonna ayita ewa chairman bwe mba akoze omusango chairman
bansonyiwe. Kakati njagala tuzukusa omusango wa inspector. Njagala ogulewo omusango takusasulanga nnyama. Inspector ate yansasula yamani ate bw'oba yakusasula tebinkwatako nze njagala kujjuza fayiro yange nina omusango gwe njagala omuggulako noonya bwenkigattagatta. Kaakati njagala omugambe takuwanga sente za nnyama bwe musango gw'ogenda omuggulako. Bw'oba oyagala nkusonyiwe ku kyalo kyange kuno bwe kiba si kyekyo mukakiiko. Kusomero anasema tugenda kusomera abagala kusoma kumala kufuna sente kunoonya sente si bwe kiri. Mbesiri kati nze naateesa olabye otya olabulako ku makyanga ogenda kusomera oyitire wano nze nkuwa ebintu otambuze nga tufunye sente. Kati olaba ensawo ennyini ey'ebitabo gyetuba tugenda okukozesa. Ekyo dadi tasobola kunzikiriza ye nakimanya bumanya. Tetugenda kumugamba kyaffe babiri. Kati ate bwansanga mu kkubo anti kati labayo ogenda tamulanga n'engoye endala mu nsawo. Okitegeera ate omwagala tambuza ajja tatera kutambulira tulina okumala onoonya atambulira mu bitundu ky'okusinga. Inspector mulinako obuzibu era mbadde njagala ogulewo omusango takusasulanga nnyama. Noonya ngeri gye muteekako fayiro nene muteeke mu mbuga. Chairman nze nasiiba ku musajja nyama. Njogedde ndagidde chairman ayogedde ddamu. Kale tugende mu ofiisi kati yanguwa negwe n'ojja omusajja omutima